bw'otulaga nti weetegese fenga tusimbula Abakamanyi Fest 2023 Abakamanyi ffenna bulijjo tetumanyiganye kati kino kye kiseera ekituufu mujje tutabagane mu Bakamanyi Fest ku Lwokusatu nga 13 Desemba ku Front Page Hotel e Namasuba mujje tuwaye tusunsule ensonga n'omulangira David Rumansi atunnyonnyola ensonga emu kwemu mu style yennyini ey'Abakamanyi bw'onyumirwa Premier League y'Ebungereza Bundesliga La Liga Italian Serie A oba Uganda Premier League eyaffe ya wano ku butaka ffe tetufuddeeyo kasita obeera ng'oli w'Abakamanyi tuli bakuyingirira emitwalo 2 VIP ya mitwalo 5 ate emmeeza ey'abantu abataano ya $2,000,000 Saba chovola ate Katonda akolanga bw'ayagadde tasula wa nnyoko nti tajja ku blessinga muntu. Osabira mu ddiini ki? Ndi mulokole kati mu kisiimo mba musiraamu. Lwaki okyusa? Anti kisinzira Katonda engeri gyankuttemu. Ene Katonda balina okunkwata obulungi accordingly. Abasajja abanenjiri bano bonna. Obalabye? Ne bajja kuggwe bad black. Nze nabagamba ndi kyabulambuzi ate ndi kyabugagga. Uganda mwanfunanga gundi. Worthy kirabo ndi kirabo munkwate bulungi. Wali abatana kutegeera. Ate sente omanyize I'm so attracted to money by the way. Sente buli lwengenda zingoberera. Bwe buzibu bwennira sente zinnesibako. Kali bakwate sente mmeka bana? Nedda byo tebikwatako. Disclose abagaga bange baleke gwe kyoba manya life ekyuse. So my boss. So anyway, this is Odugu. Odugo, it helps men, Kampala men you're very weak. Kanoko Odugo bana kagenda bawara bidu. Kanoko Odugo. Yeah. Abasajja aba Nigeria nze nayagala omusajja omu Nigeria nga ndi Malaysia. Kate nneme kudamuloza kye kyanzirusa. Yali musajja mu Nigeria. Yakolanga atya? Nnyabo. Talina manyi Gakisajja bitooke byebigwa. Nze nali manye ekyama kiri mu Kamulali kiri muno mu Odugu. Nekati bwomi. Nekati bad black. Kati gobo yagala sente boyagala ku musajja. Byonna njagala okuwoomerwa ne sente. Hey. Ompa sente ate nga nina obuwoomerwa byombi. Kati osinga kwagala koji? Tewali byombi mbyagala. Iyo amulotoleze. Soko kuddukanu. Nedda mukona ndi mukola. Buli bana kulaba ng'oli mu kamera bajja kumanya nti oli mu abasajja bendimu n'oluzungu nno sirumanyi naye luvuddeyo oluwulidde naye nga nkoze bulungi nnyo ate ng'ono bagamba ye musajja omukuba Nigeria abasinga mwana gwereka nze essaawa zino ne Museveni mutunda naye nga bambi this is very good opportunity okulaba nti mbaleetera abantu bwe bati munsiime balina ebisiraani mukwano naye buli musajja n'omutwala Katonda akolanga bw'ayagala. Emikisa wagijja ludda. Mbolo in our language means okay. Hey. Buddy. But what's the secret with Nigerian men? You're very strong in bed. We eat pepper. These Ugandan men, they are very weak. Oh. We eat homemade food. They are very weak. Oh. They don't keep marriage. That's why we have this. We are bringing this so that the men will be able to satisfy people like, you know. We are here. We are here. 0782. Abakamanyi Fest 2023. Slated for Wednesday 13th December at Front Page Hotel Namasuba. This is a one surprise-filled event you can't afford to miss. Abakamanyi Fest is more than a social event. It's a journey of unexpected delight. Prepare to be amazed as David Rumansi surprises you with talent. Abakamanyi Fest 2023 is presented by Stream Live Avenue. Stream Live Avenue, 120% production. Powerless. Tekitufuula powerless. Muli omunnyo, muli sukali, you know.
Omunyo mubi. N'omunnyo nga guli omanyi kati nva kunywa odoogo. Mpulira ntandise ojjaaminga states ezimu kati ninga ali America. Seeguya America eyo eri etya. Naye maama okubba ne bandeeta ku patro sisobola. Twali tumanyi ebyo wabivaako kati watandika sente za laali. Sirokoka. Kikinaye. Sente za laali weziri like this one sente za laali milioni zange 10 sente za laali sente za laali milioni 10 Zebakuwadde. Era nze olaba Seguya gwa film yanga bangobye mu nnyumba tekigenda kuddamu kwa peninga. Ate era ndodi oyo yanziba because yali influenced by my co-enemy. Naye byonna okutwaliza ewamu kijja kugwa mumulabye omukisa nti. But bw'obanga ofunye milioni 10 lwaki towevaamu Bad Black n'ozimba ennyumba n'ova mu bupangisa? Because obusobozi obulimi. Nzize ekibuuzo ekyekisiru nze Seguya g'obaddewo emyaka gyonna sayina amayumba n'amamotoka. Ekooti teyagatwala. Nenzirayo ku zero kati nennyimuka. Olowooza abaliwo tebaafa. Nzolaba ngenda. Kyakutegeeza nti bogamba nti bakyalina ssente ate baafa. Baafa. Kasita obulamu bwe bugagga. Obulamu bwe bugagga ate nga tukola. Omwami wo mufumbirigana ddi ku mbaga? Alindemu. Alindemu. Banno bali mu kuwasa bafumbirwa. Bawase. Alindemu. Black. Omwami wo awulira atya newenyumiriza muno ganti babeere Nigeria abasajja bayo b'amaanyi ng'omwami wo. Anti naye ekyankuumidde emyaka 5 it means alinga ba Nigeria naye ayina ekyanyi. Man power. Nedda kyeŋŋamba. Ogera olw'omusa noyogera alaali nti waliwo Tabiraba bange is not a social butterfly. Tabiraba. No, agirina buli kimu naye is not nafuna mu 7th day. Oyogera ebintu n'atabiraba. Atabiraba munange ate ne waabiraba bamanyi am joking biki amanyi mwagala the thing he has to focus on is byakunjagala. Okitegera bya love byokka byalina okufocusingako ebisigadde none of the business. Banange mundeka abagagga bagenda. Mundeka abagagga bange bakola ki? Bakolekawo. Naye tuli ffenna n'enkya leero tugenda ku kyaggulo ngenda nkyusa nteekemu obugoye obupateze so bantwala ku kyeggulo tugende. Munnange simanyi nange mbirabiraawo. You come. Come you dey tell them the secret. Soko maliza akabuzo kono. Oyina ba broker mu nsi yonna bakufunira abasajja. Nedda sirina broker. I'm just blessed. So this is the new drink. Nange njiriko tondaba. Wano weewali ssente anti. Thank you. Wano weewali ssente tebazinsomesa naye maama. Ako kama. Sente. Muzimu. Sente tebakola ki? Tebazinsomesa naye muzimu. Anyway. Mwechemame. No. Baavu bazibu. Gwe kyoba omanya nkubuulireko guno mukisa. Seguya bino ebintu tubijjemu kati okusaaga. Mukisa. Omukisa guba mukisa ne vivi. Nze gwe mulaba siri mulogo. Buli kizibu kyange nfuna akasonda nkaaba amaziga ninkowola Mukama. Guno mukisa. Mukisa buli lwoba nago nze nemedde kusinirwa mukisa. Newe banku bamugobye mu nnyumba abbi ono ali ku poliisi. Mwali mulabyeko ngangudde. Ono akira mwe yagenda ku poliisi ng'azunga abantu nalinnya nayo. Yo mwogerako ki? Ayagala nnyo feemu mundeke. Kyoga ayinza okwewaliza nti yalonze kubo. Tutomera naye naye nga nze njala bagamba guno guba mukisa. Omukisa. Mukisa kintu ky'amaanyi destined. I was destined to be rich. Naye kembuzeemu ekibuuzo. Kintu kiki wali ozeekaawo Bad Black n'ogamba nti mbutuufu kino nkyevuuma okukikola? Tekiriyo. Sitera. Neeguya okusanga Medi. Neevuma. Medi teyasoma ayina ebisiraani. Lwe twafuna ssente lwe baatusiba we zaatuggwako ayina ebisiraani oba yaddawa. Yoyo omusajja I regret him in my life. So okusanga Medi singa nasanga embwa. No okusanga Medi singa nasanga embwa lyale nenfuna $1,000,000 abasajja babano bagagga kwezo ssente nali senga kati ndi wala senga nze ntuula ne mu 7 nga tunywa akachaayi saawa zino nga tanyegako ni investor ate yaleeta ssente zange. Ssente zo kyazina ziri milioni nnyinda. Nedda zaggwawo nazirya.
I mean singa obadde okyazi singa otula ne Museveni senga kati nina president Museveni senga mugamba nteera mwawo kacaayi nga nteeramu kacaayi ne Kinyatta ne mugamba mujje munziniremu kani aliko Luto oyo mufere muzibu Luto mufere tebangobe Kenya mundeke mumpaga. So I'm going to try to explain in my local language. So we have local who doesn't speak English. They have not understood anything. Yeah, so even any message. So I'm going to explain to them in our local language, Luganda, but they are the same words you've spoken to the media. So kompereze oyo odugo. I'm so impressed. Actually, I'm addicted to that drink already. I'm addicted to that drink. I have it in my house. So bannange banna Uganda tusanso balaba encha ya leero era we are so blessed nti tugenda obanjulira ekyokunywa ekipya. Odugo bitters, especially me, I would advise men, Ugandan men, you start taking the Odugo bitters. It has many benefits. I'm going to answer your question. Kubanga boss yanganye. Odugo teina hangover. Bwojinywa teina hangover. It increases your libido to give you strength in bed. Ugandan men, you're weak. You don't want to work and you're weak. So this drink is very good. It doesn't give you hangover. It fights easy diseases like kingwa or enough flu. So the reason why we are on the market, I'm ready to compete with the drinks we have here. More than like 3 brands we have in Uganda. I'm so glad that we have investors who got interested in our small country to come and increase the trending area. Jetulinga febana Uganda. So Odugo bitters, if you try it, you'll thank me later. It's going to be the best in the market. In the coming 3 months, I'm assuring you. Because nungi teleta hangover, ekuwonya ebifuba, ekuwonya senyiga. Mukitegedde. Mumbuuze. Ugambe kushali bido. Weak men. That's why boss yabadde agamba that you see all we are young. So Odugo helps you to increase your libido. To maintain your marriage. That's what we have brought. This is the benefit. That's why you see that all Ugandan women, they are running to Nigeria. So now we have the secret. It's Odugo. So I encourage all the about supermarket, Chikubo, you start getting, because in your store, one of our brands, you're going to be the failure. Tukoye okunywa ebyokunywa ebibadde ku market. So you have flu or ranane cough nga kyakutandika, just get yourself Odugo bitters osobola okubanga ojjanjaba ebintu okitegera ate ka maintaining ne size. Naturally it boosts immune system. So wano Kampala basooka kukola bukozi mwenge. So we are so blessed banange. Tuli blessed. Nga influencer wo mwenge. Ate me don't ask me these questions. You know mwe. Mubula mwe education. You open it for me. Me, I don't even need to mix it. Yeah. Katika no kalaba kalungi nnyo. Manpower. Omukyala kakunyiriza olususu. Ladies who are suffering with skin problems, it's time you come and we take Odugo bitters. This is the best drink we are blessed with on the market right now. Ate it's on the fair price. Right now we don't sell one bottle. Tutunda boxi, tusobola gisanga eri mu kikuubo. Naye nga Odugo tulina n'akatabulamu aka energy. Tulina ebintu bingi nnyo. So muba mutambuza enjiri mugamba abantu abalina supermarket eyo mu market in urban areas to try these drinks. They will never regret, especially men. I know Ugandan men banange, try this. Yeah. From experience.
Tuyina ebyokunywa wano tumikisinga bumixinzi. Eno hama. Kati omusajja tonywa kano oba oyagala ki? This is hama. Ugandan men wake up. You can start competing with Nigeria. Right now we know the secret. Why all our women running to Lagos? It's because this is the reason, I'm telling you. No anger, but the moment you're not in the mood, just take your sip. You're already in the mood. Yeah, right now, we cannot pace our investors. And this project, I would like to inform our President, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, that we be grateful to the investor Ababeera Bazze. So I call the President and the Ministry to interfere into this, because this is a step ahead for development of our small country. I tell you all know we still have bad loads. Why you want me to talk that? So we have investors, let us put the drink on the market. So naba investor bafuna amanyi nti Ugandans waliwo abatujjukidde. Because these are real bosses. Uganda, it's a small country. Akali just but we are so blessed. So I will encourage a man, women yours is coming, but a man to take this drink. Egenda kuwa obwagazi. Banange nzeera. No man will come in my bedroom without taking this. Semanyi. Ate basajja bameka ndi mufumbo gwe seeguya tokimanyi naye tobyogera wano ojjako ndigisa akatale. Nekakuma kati sirika. Yes. Naye nga the drink is good. Yeah. Yeah, omukyala bwonywa, like the good thing with this drink, it fights even easy diseases like ngofunye cough, cold, flu. Ate it helps to boost immune system. You go in the hospital tochinteka mugenda mu ddwaliro. Yeah, it gives you appetite. Ate it keeps you on your size. So it's not this drink you're going to drink and you gain weight. Like you're sleeping at KFC. So it's confident, atetereta angova kyekisinga. I know here we have companies, but this drink is good. If I can drink it without mixing, kamera, with the moment you finish it, already you go and vibe. So it's a good drink. Welcome to Odugo Better's family. We are so lucky and blessed. Wali ekirala?